Ko sawa 3 ez'okumakya emmotoka z'amakomera zibali ziwenyuko zituse ku kkooti ejjinja nga zino ze ziresa abantu abasukka mu 15 abakwatibwa e Kasese. Bano batwaliddwa buteerevu mu kkooti y'omulamuzi John Francis Kaggwa akulira abanuzi ba kkooti ento ejjinja. Waise ekiseera kino n'omusinga kyawoziwe ziri mu mbere n'aleetebwa. Ku mulundi ogwaggwa bannamateeka bawabira bategeeza kkooti nga waliwo abantu abavunaanibwa wabula nga tebaleka nkomu kkooti era bw'etyo yalagira oludda lwabyo okuleeta abantu abo awatali ekyo yakulagira bayimbulwe. Okusinziira ku nnamateeka wawabira Simon Muyizi olunaku olwaleero ku bantu 20 gavumenti ereeseeko 6. Tubadde tujja tukaayana lunye nti waliwo abantu abaatugulunyizibwa nga batugamba bali mu malwaliro abamu be tumanyi nti batandise n'okufa nga kkooti bwe bagibuulidde. Naye kubamu abadde malwaliro era babadde bbombo basobodde okuleeta state esobodde okuleeta abantu 6 ku bulijjo badde bavunaana naye nga tebanakuliza misango gyabwe. Tukyalinda okulaba abalala batanakuleeta mu kkooti byo babaleeta tekiragiro kyali kiriya nti olwaleero gwe bataleese mu kkooti olwaleero kkooti ejja mwejeereza emisango. Omulamuzi Kaggwa bano abasomedde emisango omuli egy'obutujju okulya mu nsi olukwe obutemo okugezaako okutta okubba emmundu n'okwonona ebintu by'abantu. Wano omulamuzi Kaggwa ategeereza nga wasinisa abantu 13 okulina omusinga kyawozibwa ziri mu mbiri mu kkooti eweesa emisango gy'entalo. Omusango gwokubiri okuli treason n'emisango emirala gifaanana ng'egyo obwoko tebagenze mu maaso na kumuweereza mu kkooti nkulu kubanga bagamba nti bakyanoonyereza ku bujulizi omusango guno bakyali mu investigations ku nsonga ezo ate n'ekirala bakyayongerako abalala bali bagamba nti bakyali at large kwawe bagamba nti badde tebannaba kukwatibwa. Abalala kuliko Bwambale Nelson, Muliki Juma, Muhindi Elias, kule January n'abalala. Wabula bo abalala batasindise mu kkooti eweesa emisango gy'entalo abalagidde okudda mu kkooti ye nga 3 omwezi guno. Muyizi agamba nti omusinga mwetegefu okutandika okuza kubanga alina abantu abagenda okuwa kkooti obujulizi obw'okumuwolereza. Engeri gy'omusango gy'omulabye nti gugenda kutandika tuwaddeyo amannya gaabwe tugenda okutandika nabo okuwa obujulizi nga muno mulimu tuba General Mbadi, mulimu ba RDCs, mulimu retired district returning officer, mulimu aba UPDF 3 abali naye nga bamukuuma n'amannya amalala mangi. Ewe bijjidde nga kkooti enkulu y'Inyo olunaku lw'enkya lwesala okubya okuyimbula omusinga ku kakalu kaayo. Bw'abadde awanyisaddeyo ku nsonga eno omulamuzi Eva Luswata ategeeza nga kkooti ye bw'erina obuyinza okuliira okusaba kw'okweyimirirwa. Ono akkiriza bannamateeka b'omubeera abakulembeddwamu Kalebu Alaka okussaayo kusaba kaabwe. That he has a fixed place of abode at Muyenga Cell, Nakibingo, Truth Ward, Central Division, Kasese Municipality, Kasese District, and at Kanyozi Muyenga, Chironde Road Zone, Makile Division, Kampala, which is within that jurisdiction. Oludda lwa gavumenti olukulembeddwamu Ojok Alex luwakanyiza ekyamubeera okuyimbulwa mu kkomera. Ono awadde ensonga ez'enjawulo omuli ekyokubeera nti singa mubeere ayimbulwa kiyinza okusajjula embeera Kasese obubyo ne buddamu. Kati omulamuzi Eva Luswata enkya ku 9 lwasalawo oba akkiriza mubeera eyimirirwe oba nedda. Lubega Ivan yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.